nga kyogeddwa nga kikwatagana ku busiraamu mu ngeri ya bwesimbu, Allah tabaraka wa taala abere nga kituteramu omukisa. Twogera ku kye bayita obusiraamu. Topiki yaffe egamba etya abooluganda? Topiki yaffe egamba etya abagoberera ebigambo byaffe? Twogera ku kye bayita al aqidatu al islamiyatu, naye nga tukyogerako mu ngeri nfunze. Ekigambo aqida kitegeeza ki? Al aqida wangi kitegeeza enzikiriza, ate al islamiyatu kitegeeza ki? Wangi al islamiyatu. Bwe tugamba nti al aqidatu al islamiyatu tuba tutegeeza ki? Wangi tuba tutegeeza nti enzikiriza ey'obusiraamu. Allahu akbar walillahi alhamd. Tuba tutegeeza nti enzikiriza ey'obusiraamu. Baganda bange, obusiraamu nzikiriza eyetongodde, era nga yenzikiriza yokka Allah tabaraka wa taala gye yalagira ebitonde, gye yalagira abantu okusoma. Allah talagiranga bantu kuyita mu nzikiriza yonna nga bamusinza nga si busiraamu, si bwe kiri? Waliwo ayina obujulizi ku ekyo? Waliwo ayinawo obujulizi bwonna nga bulaga nti Allah takkiriza kumusinza nga tuyita mu nzikiriza etali busiraamu? Naam. Allah yagamba atya? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Iyo aya ni ayati endala ezaagala ogifaanana amakulu, zonna ziraga ekyo nti enzikiriza Allah gye yatulagira okusoma, bakuyita kusoma. Osoma ddiini ki? Nti ndi musiraamu. Omuntu bwakubuuza nti osoma ddiini ki, kyekimu n'okubeera nga akubuuzizza nti oli wanzikiriza ki. Ekigambo nzikiriza kitegeeza ki? Njagala mpa ekyokulabirako kyakyo, kiva mu kigambo ki? Nkakase nti tutambulira wamu abooluganda. Ekigambo nzikiriza kiva mu kigambo ki? Kiva mu kigambo kukkiriza. Masha Allah tabarakallah. Ekigambo nzikiriza kiva mu kigambo kukkiriza. Bwe bagamba nti gundi asoma nzikiriza gundi, babeera bategeeza nti jakkiririzaamu, ekyo kyakkiririzaamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kati bwe tugamba nti al aqidatu al islamiyatu, tuba tutegeeza ekintu Allah tabaraka wa taala kye yatulagira okukkiririzaamu. Bwe tumala okuba nga kye tukkiririzaamu, kati kibeere nga yenzikiriza yaffe, nabwo nga bwe busiraamu, nabwo nga bwe busiraamu. Wabula kano mukatwale nga kakulu abooluganda, nga kakulu, nga kakulu. Enzikiriza ey'obusiraamu eyogerwako eteekeddwa okuba ng'eteebeera ddala mu ngeri Allah tabaraka wa taala gye yagisengekamu ng'agiraalika, n'engeri gye yasomesebwa omubaka Muhammadin
sallallahu alayhi wasallam. Kubanga waliwo ebibinja bingi, ebibinja ebyo nga birina akakwate n'enzikiriza y'obusiraamu. Bwe ŋŋamba ekyo mba ntegeeza ki? Nga bifaanana ng'abakkiririza mu busiraamu, bisobola n'okuba nga byambala ng'abakkiririza mu busiraamu bwe bambala, bisobola n'okuba nga bina ne ibadaati ze bikola nga zeefaanaanyiriza ezikolwa abali ku nzikiriza ey'obusiraamu, naye nga tebibalwa nti ababiri mu basiraamu. Mukitegedde buluganda? Kitwetaagisa nnyo okwegendereza. Abantu bonna abavaayo ne boogera ku nzikiriza ey'obusiraamu bajoogerako batya? Enjogera gye bajoogerako eteebamu yali ensomesa ya nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalaam, oba engeri gye bajoogerako eyawukanira ddala n'engeri gye yasomesa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwe baganda baffe ababeera mu mizikiti, abalinda wano eddiini, mulina obuzibu bunene. Kibeetaagisa nnyo okubeera abeegendereza, kubanga abantu bangi boogera ku busiraamu, naye ng'abasajja abawalimu abalina omukisa ogutunulako mu biwandiiko ebitukuvu balabira ddala nti abo baabula bava ku busiraamu. Kambayo ekyokulabirako. Ennaku zino wabaddewo ibaada enkulu eri abamu gye babadde gye bayimirizaawo. Ebigambo by'amamaseeka byavuddeyo bingi nga baga nti eyo si ibaada, era okwo si kusinza Allah tabaraka wa taala, wabula kintu kizuule. Mulowooza ibaada kyeyo? Kwabadde okukuza amazaalibwa ga nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalaam. Wakati mu bantu abakkiririza mu ekyo okuvaayo bakirwanirire, mwavuddemu omuwalimu nayogera ekigambo ekiwaawaza amatu. Yagambye nti nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalaam ne bwe yali baddewo nga mulamu ne tukuza amawuledi gano n'atugaana okugakuza, twaligakuzizza lwa mpaka olw'okumuwa ekitiibwa. Mukiwulidde ekyo? Bwe yamaze okuzingazinga byonna ng'obujulizi obuyimirizawo ekyo tabulina, yafundikidde amakulu. Kino kirimu bibiri. Ekisooka yakkiriza nti kye bakola kikyamu. Ekyokubiri n'alaga nti si mweteefuteefu kukivaako. Ekyalaze ekyo yabadde atugamba nti mmwe mwenna abagamba nti mawuledi si ddiini era si kusinza Allah tabaraka wa taala, mukoolera bwereere. Kyabadde ategeeza okumanya nga mukoolera bwereere. Ne nabbi yennyini gwe tugakuliza bwe yali baddewo nga mulamu n'atugaana okugakuza, twaligakuzizza nga tumussaamu ekitiibwa lwa mpaka. Ekyo mukitegedde? Mawuledi yatandika ddi mulowooza? Mawuledi yatandika, kano akafaayo mu kafune, yatandika mu mwaka gwa 322 hijiriya. Mukitegedde ekyo? Yatandika mu mwaka gw'300 mu emyaka 22 amasenguka ga nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalaam. Tukitwale nti abaaliwo bonna nga mawuledi tennatandika baali tebawa nabbi Muhammadi kitiibwa? Baali temuwa kitiibwa? Bwe kiba nga mmwe mulowooza nti okukuza amawuledi kye kitegeeza okuwa nabbi ekitiibwa, tukitwale nti bonna abaaliwo emabega
nga 322 tannatuuka tewaliwo n'omu yali awa nabbi kitiibwa alaihi salatu wassalam. Ekyokubiri, waliwo yavuddeyo n'agamba nti ffe ekyo tukikola lwakwagala nabbi, khalas, lwakwagala nabbi. N'agamba nti gwe nabbi gwe mwogerako mumutegeeramwe tukitwale nti bonna abaaliwo emabega emyaka 322 ng'ogwo omwaka tegunnatuuka temwalimu n'omu yali agala nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ani bagamba nti okwagala nabbi kitegeeza kola ate byataasomesa. Ebintu ebyo abooluganda bye bintu ebyatukayanyanga edda ne bakadde baffe abo, ne tukayana. Okukayana ne kulinnya enkandago ne kutuuka waggulu paka lwe twakkiriziganya tetukyasobola kuwangaala nammwe, ne tugenda ne tukola emizikiti egyaffe. Mukitegedde abooluganda, kubanga tulabanga bubuze. Mbaga yagamba kullu bid'a balala. Musooke mulize ebigambo bino, bigambo bwe biti: ولا شك أن هذا العمل لا يجوز أن يتعبد الله به. mulimo kyogogerwako mulowooza, twogera ku mawulidi ebigambo bingi, ne waliwo obutundu bwenjagadde musooke mufune wano. Bino ebigambo bigamba byensomye nti wala shakka, tewali kubuusabuusa kwonna, anna hadha al-amal, mazima omulimu ogwo, la yajuzu an yutaabada Allahu bihi, kubeera nga gukozesebwa mu kusinza Allah tabaraka wa taala. Mugutegedde omulimu ogwogerwako mawulidi. Tekisaana kukwata mukolo gwa mawulidi ne tugukola nga tugamba ntusinza Allah tabaraka wa taala. Kiba kubanga kwali kusinza Allah azza wa jalla. Abaali soose ogukola baali badde baani? Baali badde basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Tukitwale nti oluvannyuma lw'emyaka 322 nga basahaba bagwa dda mu nsi, batabi'una bagwa dda mu nsi, batabi'u tabi'ina bagwa dda mu nsi, emirembe esatu al-mufaddala nga giwedde mu nsi, abajja oluvannyuma lwabo be babasinga okutegeera butya Allah bwasinzibwa tabaraka wa taala. Kyewunyisa kubeera nga n'abamu basajja bayivu bawalimu naye nga bavaayo ne bayimirira ne beesimba bwantoogo nga balwanirira ddala omukolo gwe bamanyi nti gwatandikwawo oluvannyuma lw'emyaka 322 nabbi kasokedde nga senko okuva e Makka ogenda e Madiina, gwajja luvannyuma seeka n'osigala ng'oguyimiriddeko, era n'olabanga yenna agamba tegukkirizibwa mu kyamu asaana kukolimirwa kikyamu. Fa innahu min albidai almuhdatha, kubanga omulimu ogwo guli mu bidaa ezagunjizibwawo obugunjizibwa, era allati la asla shari'i laha, mawulidi nga talina kikolo kyonna kya ddiini kwezimbirwa. Mawulidi abantu okukuŋŋaana nga mu mwezi ogwa Rabi'il Awwal ng'ennaku z'omwezi meka 12, ekisookera ddala tewali bujulizi bulaga nti olwo lwe lunaku nabbi lwe yazaalibwa alaihi salatu wassalam, tebuliiwo. Abamanyi baayawukana mu nnaku ki nabbi ze yazaalibwamu, ne bafundikira nga bagamba nti olunaku olwegattibwako abamanyi lwe lunaku nabbi kwe yafiira balulanga, naye olunaku okwazaalibwa nabbi Muhammadi alaihi salatu wassalam boogera ennaku ezisukka ku olwo. Lwaki mmwe mukuŋŋaana?
ne mutuuka n'okuyomba nga kyogeddwako ddala nga bwe banakugamba nti leeta omumanyi bakadde baffe abeesigwa abedda n'abakakati ayimirira ku sayidi ya omukolo ogwo tojja kusobola kumuleeta okujjako okutetenkanya obutetenkanya omukolo ogwo tegulina kikolo kyonna mu ddiini wakad tawatarati nususu lkitabi wassunna والآثار عن السلف على التحذير من البدع والمحدثات تواتر مزم الدلا تواترت من الكتاب أما قرأ آيات نينجي من القرآن نبي قاموا بيا النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي قاموا بيا بكد بفا بسلف أبات سوكا مديني nga bakadde baffaabo beewaza abantu okukolera ku bintu ebizuule mu ddiini ebitagira mu nsomesa ya bwakitiibwa nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam. sheekhe yagamba mu bigambo ebingi byajja ayogera bw'atuuka wansi yagamba nti wayudhihiru mahabbata rasulihi alaihi salatu wassalam بهذا الاحتفال وليس هذا من محبة رسول الله. يقام كلناكورو لا مولدي abantu boolesa okwagala omubaka wa allah muhammadin alaihi salatu wassalam. era nalabye obutambi nga butambula bwabadde bwomukuba maseeka baffe abakukunavu ng'ayomba naga nti haramu ali luddawa okwagala nabbi haramu nabbi gwe mwogerako mutegeera naleeta ekigambo kya sahaba nga sahabi omu yajja n'abuuza nabbi nti mata saa iqiyama kyaddi nabbi n'abuuza sahaba nti iqiyama okyeteekateekedde otya sahaba n'agamba nabbi muhammadi nti sirina kinene kyenneteeseteese nakyo okujjako okwagala allah tabaraka wataala n'omubaka muhammadin alaihi salatu wassalam. nabbi alyoka amugambe nti omuntu ajja kuba ne gwe yali ayagala. mutegeda buluganda kyetwagala okubuuza sahabi bw'amala okwolesa okwagala ne kutuuka okukakata mu mutima gwe nabbi n'amubuuza nti eqiyama okyeteekateekedde otya n'agamba nti okujjako okwagala allah n'omubaka. sahaba bwe yaddayo n'akola amawuledi bwe yaddayo ekyo kyeyakola radiyallahu anhu si kyeyakola buluganda. kyebayita okwagala nabbi kyeki? kyebayita okwagala nabbi kitegeezaamu kugoberera byeyasomesa. kitegerekese kitegeezaamu okugoberera byeyasomesa. era kyekigambo sheekhe kyeyagamba wano nti walaisa hatha min mahabbati rasulillah. ekyo ekyokujaguza abantu nga rabiul awwal olunaku olw'12 nti bakuza amazaalibwa ga nabbi, ekyo tekiri mu kwagala nabbi. n'agamba sheekhe nti yagamba nti هذا الاحتفال وليس هذا من محبة رسول الله. نقامت في شيء وإنما كمال محبته وتعظيمه عليه الصلاة والسلام في متابعته obujjuvu obw'omuntu okwagala النبي عليه الصلاة والسلام buli ekisookera ddala mu kumugoberera. nabbi kyeyasomesa n'obeera nga kyokola, nabbi kyeyagaana n'obeera nga kyoleka. ekyo kye bayita okwagala nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam. kamba ekyokulabirako abooluganda senga obadde olina abaana ewaka, abaana abo n'obalagira nti abange mukole, bwe bakola abamu ne bakola kyennyini nga kyewalagidde, ne wabaawo abalala ne baleka kyewabalagidde ate ne bakola kyotaabalagidde. mukitegedde ekyo? ne baleka kyewabalagidde ate mu kifo kyekyo ne bakola kyotaabalagidde.
ku baana abo bonna bw'obakuŋŋaanyiza n'obuuza bali abakoze ekyo balagidde nti lwaki mwakoze ekyo, taata lwakukuwa kitiibwa nakukugulumiza, n'obuuza bano abalese kye wabalagidde ne bakola kyotalagidde, bwe lwaki bwakoze bwe mutyo, taata lwakugulumiza nakwagala. Obutuufu bubeera ku sayidi ki kwabo ababiri? Bubeera ku sayidi ki? Bano abakoze kyennyini kyewabalagidde. Obulimba bubeera ku sayidi y'abali abalese kyewabalagidde ate ne bakola kyotakoze eki kyotabalagidde. Oŋŋamba otya nti ojja kulaga nti oyagala nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam ng'oyita mu ebyo nabbi by'ataalagira, naye ate nga waliwo nabbi byeyalagira biwagaana okukola, biwagaana okukola. Nkiddamu, ogamba otya nti oyagala nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam ng'oyita mu ebyo nabbi by'ataakulagira kukola, naye ate nga waliwo nabbi byakulagira okukola biwagaanira ddala okukola. Iddaa okwo kubeera kweyita bweyisi, naye si ge gabeera amazima. Baganda baffe abo balimba nnyo, baganda baffe abo balimba nnyo. Baganda baffe abamanyi baavaayo ne bukuukubira bonna ne beegatta ne batulaga nti okwagala nabbi kuli mu kugoberera byeyasomesa alayhi salatu wassalam, nakuleka byeyaziiza kwe kwagala nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nene bakugamba nti nabbi tasomesanga ku mawuledi era tagikolangako. Basahaba basinga okugoberera nabbi Muhammad tebagimanyanga nti ya mu ddiini. Yajja luvannyuma lwa myaka 322 nga nabbi asenguse gwe gyoyita ibada, nga waliwo sunani za nabbi empitirivu obungi ze mwagaana okukola n'okussa mu nkola. Mulimba nnyo. Yagamba sheekhe ng'ava ku nsonga eyo nti mutabaatihi wa taatihi, kye bayita okwagala nabbi kiri mu kumugoberera na kumugondera. Si kye kyokka, n'agamba sheekhe ow'ekitiibwa wattibaau amrihi wa ihyaau sunnatihi batinan wa zahiran. Kye bayita okwagala nabbi ekisookera ddala kiri mu kumugoberera, ekyokubiri ne kibeera mu kumugondera, ekyokusatu ne kibeera mu kugondera ebiragiro bye, ekyokuna ne kibeera mu kulamusa, okuwobula mu sunna ze, okuwobula mu sunna ze zahiran wa batinan, sunna ez'okungulu ne sunna ez'omunda. Ebyo bina senga byekkuŋŋaanirako nga bwotyo bw'okola kye bayita okwagala nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Naye abantu beerimbika mu kwagala nabbi, era kakisaaba okugolamu bwati nuga nti abasajja baali babatuufu. Tebalina butuufu bwabwe, tebalina butuufu bwonna, wabula bo bennyini bongera kubula nakwongera ate kubuza bannaabwe. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere ng'atusaasira. Wanashiru ma bu'itha bihi, n'okusaasaanya ebyo ebyatumwa ne nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ekyo kye kitegeeza omuntu ayagala nabbi. Bw'olaba omuntu ng'asaasaanya buli kyonna ekyatumibwa ne nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, oyo ayagala nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naye abantu muyimiridde ku bikolwa ebitalina kakwate konna na kusomesa kwa nabbi Muhammadin. Ebyasomesebwa nabbi temubyagala, tebibalabikako. Katufune ekyokulabirako. Omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam yali musajja ng'ayina ekirevu, si bwe kiri? Ng'ayina ki? Ng'ayina ekirevu, masha Allah tabarakallah. Bwe yamala okuba n'ekirevu n'atulagira tukikuze era n'atugaana okukijjako. Basahaba ab'owekitiibwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam bayina ebirevu, era ahadithi ezitugaana okusalako ebirevu be bazijjulula okuzijja ku nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Mutegera buluganda, naye osiŋŋaana alwanirira amawuledi ge yagambibwa ati mafu siga mu ddiini, ku kirevu nga kwakeera buli ssaawa kubeera ng'akijjaku. Buli lwabeera amagama g'engeri gy'agenda okwewundamu amaaso gagugira ku kirevu n'akikwata n'akijjaku. Bw'amala najja n'agamba nti njagala nabbi Muhammad. Nabbi yali afaanana nga bw'ofaanana? Oba kubanga ddala kyoyogera mazima,
nga nabbi omwagalanga mukwano gwe gukukusa amazaalibwa ge waali badde osooka kukuza kirevu nga bwe yali afaanana nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam. bw'omubuuza ati lwaki ekirevu okijjako aga nti eyo sunna busunna, eyo sunna busunna. omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam yali takweyesa ngoye ze. muve ku bigambo bino ebyabavubuka abababuzaabuza. Allah bwe yaseereza emitima ne balema okuteeba mu ntegeera entuufu, abakikitanya ebigambo ebitali bituufu ne babisa ku nabbi nti yakweyesa. nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali takweyesa ngoye, era nabbi yatugaana okweyesa engoye. nabbi n'ayogera ebigambo ebizito ku muntu akweyesa nga biriko omuliro gwa Allah tabaraka wa taala. senga okweyesa engoye ojja kusinkana abalwanirira amawuledi nga bakweyesa, obabuuza nti lwaki mugakuza twagala nabbi, lwaki temuteeka mu nkola ekyokukendeeza engoye zammwe nga nabbi gwe mugamba nti gwe mwagala bwe yali atugaana ozikweyesa yatugamba nti ziriko omuliro gwa Allah tabaraka wa taala. eyo diaya nabukalukalu mu ddiini, nabukalukalu mu ddiini. waliwo gwe nawulidde ng'agamba nti Allah yagamba mu Qur'an mbweno aya agijjamu okusoma mawulidi, abantu beewunyisa. Allah yagamba nti wama kana limuminin wala muminatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubinan. bwatyo bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala. mbweyo aya ajja mu mawulidi, eyo aya ajja mu mawulidi kikyamu. nolwekyo insha Allahu taala buluganda tusaba Allah abeere nga atusaasira kyannaku tetugenda kuyingira mu musomo gwaffe. tugambe nti waljihadu ala dhalika bilqalbi walyadi wallisani fa inna hadhihi tariqatu sabiqina ala awwalina. n'okulwanirira okusaasanya ebyo byasomesebwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam, nga tweyambisa emikono gyaffe, nga tweyambisa ennimi zaffe. n'agamba sheekhe wansi fa inna hadha timazima eryo n'ennimi zaffe fa inna hadhihi tariqatu sabiqina al awwalina. eryo lyeryali ekkubo ery'abaatukulembera abaasooka, amakulu abaatusooka okwagala nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam. tekisobola kutegeera busiraamu kubusinza basahaba, tekisoboka. tekisobola kwagala nabbi kumusinza basahaba, tekisoboka. tetulina kyonna kyetusobola kukola mu ddiini kukisinza basahaba. ekkubo lyabwe lye baayitamu okugondera nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam baayita mu kumugondera na kumugoberera na kutambulira ku biragiro bye na kusaasaanya sunna ze. ebyo byasomesa nabbi Muhammad kubeera nga babisaasaanya, ekyo kye bamanya nti kwe kwagala nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam. agamba sheekhe nti min almuhajirina wal ansari walladhina tabauhum bi ihsani. mwali mba muhajirina ne ba ansar awo be batusooka okwagala nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. walam yu'tharu an ahadin minhum annahu ihtafala bilmawlidi. wallahi bwobayo omuntu yenna atugamba nti waliwo omu kwaba basajja bakadde baffe ba ansar ba muhajirina walladhina tabauhum bi ihsani nti waliwo yakuza mawulidi ya nabbi alayhi salatu wassalam, tumusuubidde okuleeta obujulizi bwekyo nga buli kiriya era nga butuufu. awo wetupaakinga ne tugamba nti la ekisenjawulo wakati waffe ne baganda baffe nti bo basalawo okukola eddiini nga bagikolerako ebyo bye baagala, naye ffe eddiini gye tukola tugikolera tugoberera etteeka lya Allah ligamba nti ittabi'. bwatyo Allah tabaraka wa taala bwe yagamba nabbi Muhammad ittabi', beera ng'ogoberera obwo obubaka obukusibwako okuva mu ggulu. ekyo Allah kyeyalagira nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam, naffe kyeyatulagira tetulagirwanga kuzuula kintu mu ddiini netandika okuŋŋaanya abantu nga tubassa ku kizuule ekyo. biawunillahi tabaraka wa taala dakiika 10 zokka kazitumale okuyunga we tunaatandikira ku darusi yaffe ekwatagana n'enzikiza y'obusiraamu.
twasembyayo empagi z'obusiraamu sibe kiri twagamba nti ziri mmeka twagamba nti empagi esooka yeruwa shahadatu an la ilaha nekuddako maadha as-salatu sibe kiri nekuddako maadha az-zakatu nekuddako as-siyam nekuddako al-hajju kakati la tuqbalu salatu wala zakatu wala siyam wala hajju illa mimman shahida shahadata al-haqqi esala y'omuntu tekkirizibwa wadde zaka tekkirizibwa wadde ekisiibo tekikkirizibwa wadde hijja tekkirizibwa okujjako yekka aba yakakasa shahada ey'amazima kitegerekeze tewali swala ya muntu Allah jakkiriza tewali zaka Allah jakkiriza tewali siyamu Allah jakkiriza wadde hijja okujjako eri omuntu eyatoola shahada ey'amazima mutegeda mu Luganda yagamba sheikh hadhihi al-arkanu al-arba'a la tuqbalu min ahadin qabla an yashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah hadhihi al-arkan empagi ezo ezirabiddwa mu Luganda empagi ez'ennya empagi enna tutegeeza zirwa muzimbulire esala zaka siyam hijja empagi ez'ennya tezikkirizibwa la tuqbalu min ahadin tezikkirizibwa mu muntu yenna qabla an yashhada an la ilaha illa Allah nga tannaba kuleeta shahada tayina mulimo gwakola gonna tasaala sala nekkirizibwa tawa zaka nekkirizibwa takola hijja tasiiba okujjako ng'amaze okuleeta shahada mmeka shahada bbiri twagamba shahada eyerimu n'erimu ebitundu bimeka bibiri shahadatu an la ilaha illa Allah kyekitundu ekisooka shahadatu anna muhammadan rasulullah kyekyokumeka kyekyokubiri yagamba shekhu ekitiibwa ti wa in kana alkafiru mutalaban biha nawakubadde ng'omukafiri alagirwa okusaala mukitegedde ekyo alagirwa okukola ki okusaala mutalaban biha tekitegeeza nti mbukafiri bwe akola atya asaale wabula agambibwe nti bw'onodda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ekimu ku byagenda okuvunaana ajja kuvunaana okukola ki okusaala kati bwakubuuza nti nkole nki okusaala sooka oleete shahada tolaba abasajja bwe Allah bagamba bagenda kubasula mu muliro bagenda kubuuzibwa ma salakakum fi saqar kiki ekibasuuzizza mu muliro abo baki bakafiri ekimu ku bye bagenda okumenya bagenda kugamba lam nakun minal musallina tetwalimba saala era eyo aya abamanyi bagyesembesa ne bagamba nti egimu ku misango egigenda kyekyaggaana okusiramuka mutegeda mu Luganda kale insha allahu taala nekimwe bwe babeera nga bakugondedde ne bakkiriza nti mbutuufu tukkiriza shahada ebbiri tuzireese nabbi yagamba okuva ku subuhi okutuuka ku swala ki ku ishai yeswala ez'obwetteeka nabbi n'agamba fa inhum ata'uuka fi dhalika fa'alimuhum anna Allah farada alayhim sadaqata amwalihim babeera nga as-salati wa ita'i zakati wa ghayrihima min al-arkani ala ash-shahadati at-tawhid bwato nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam n'abeera nga yazimba eswala nga yazimba